bakabona mundetera abagenyi abakulu. Bakabona mundetera abagenyi abakulu. Ati babaleti ato bagamba nodda kwegamba nti nzija nabo. Kabona Masiko ndetera abagenyi abakulu. Bakabona General Secretary Saabalambi w'Enzikiriza agenda gira abayitiramu ebisaamusaamu naye njagala saagala kutamuza endalo guno mundetera abagenyi abakulu. Baba bayitiremu lwaki twakoze olupapula tugenda kukola tutya tugenda kozi tutunguza tutya. Oyo Saabalambi akimanyi bulungi engeri gye tugenda okukolamu. Tunnyonnyole ssebo agulumizibwe nga atenderezebwe nga weebwa ekitiibwa. Amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Bazzukulu ba jjajja, bazzukulu ba Ssewamala, bweza nnyo. Bwa Mukasa ne maama Namukasa baaniriza mu kifo kino ate baaniriza n'essanyu. Mutta omuzindaalo guno ndi wano olw'ekigendererwa kimu. Bakabona mwenna bannabbona mutuule kubanga kino kye kimu ku byatuleese wano. Olwaleero olw'omukaaga ngenda kusa omwezi 29 omwezi guno ogw'omukaaga omwaka 2024 tugenda kusigala mu byafaayo nga mu kiwandiike. Olwaleero tugenda sigaza ebyafaayo nti tuliko etofaali eddala lye tuwongedde ku bwa mwoyo gw'omwana w'omuddugavu. Etofaali eryo lirisigala mu byafaayo ne bwe tuliba tetuliiwo ffenna abatudde mu kifo kino. Ekitongole kireesiteesi ekyenzikiriza y'okuwangwa n'ennono kirina ebiruubirirwa era ebigendererwa ebinene okwongerayo enkola ze ziyambako okubunyisa enjiri n'okumanyisa abaddugavu okudda mu kumanya obwa Katonda bwabwe. Kale n'olwekyo ebimu ku ebyo bye bitulafuubanya buli lunaku okusula nga tutunula tubeeko ettofaali lye tuteekawo. Kale mbaaniriza mu butongole nze Lubowa Kiggundu, nze Saabalambi w'Enzikiriza Obuwangwa n'Ennono, nze muteesiteesi omukulu w'ekitongole kino. Olwaleero tugenda kusimba ejjinja eddala eddene okugatta kwabo ge tuzze tusimba. Olwaleero tugenda kutongoza olupapula lw'amawulire olw'Obuwangwa n'Ennono. Olupapula luno twaluyise Ennono nga ly'erinnya lyalwo olukulu era luli wansi w'ekitongole ky'enzikiriza y'Obuwangwa n'Ennono nga lujja kuyitibwanga Ennono Publications. Okwegatta ku migulu gyaffe ne rediyo ze tugenda okuteekawo ne TV n'ebirala, lunalwo lwa kusaasaanya amawulire ag'okwongera okubunyisa enjiri ekwata ku buwangwa bw'omwana w'omuddugavu. Tetugenda kubunyisa njiri ya kitongole kino kyokka, naye tugenda kuba nga tuwandiika ku bikwata ku buwangwa n'ennono mu nsi yonna. Kale ebimu ku bigendererwa by'okuteekawo olupapula luno byebyo n'ebirala ebyeyolekera mu biri mu lupapula luno. Olupapula luno lulina emika 24 era ng'emika egyo omuka ogusooka
oba front page njalabise bulungi era enyirira enyuma okulabisa amaaso. Omuko ogwokubiri wewagenda okubeera ng'emboozi zikwata ku kitongole kino gyekyava negyekiraga n'ebirala ebyetaaga okuwandiikako kubanga tulina ebitongole paka wansi ku byalo. Omuko ogwokusatu tuteeseteeseewo ebyafaayo ebyebifo ebyo tetulowooza nti bijjudde obuyinza. Omuko ogwokuna tugutunuuliza obwamwoyo bw'okumazzi n'ebizibu abantu bye basisinkana nga basabalira ku mazzi. Abantu bayige nti waliwo obulombolombo obukololwa nga tonna bagenda ku mazzi ng'ogaliko, oba biki byosuubira okugjayo oba okuwakankulayo singa oba tokoze ebyo byolina kukola. Era ku muko guno nawo bwe tujja okuteekanga amawulire agakwata ku buwangwa bw'amawanga amalala. Kati ku muko ogwokutaano wawo wagenda kwetoloolebwawo obukulembeze obw'obuwangwa. Newankubadde ku mulundi guno twataddewo obukulembeze bw'enzikiriza kubanga si buli lunaku netujja kuba tuwandiika ku bukulembeze bwa nzikiriza, naye tujja kuba twogera ku bukulembeze obuli mu buwangwa mu nsi yonna, tujja kugenda tubuwandiikako. Ogwo gwe muko ogwokutaano. Kati ku muko ogw'omusanvu gw'omukaaga ngenda koma, ku muko gw'omukaaga tutaddewo ebibiina by'abasawo b'ekinnansi byonna mu ggwanga bijja kubeera awo, naye tutaddewo ekikulembera ambuleera zonna kye bayita tuli bumu. Ogw'omusanvu wano we tutadde amawulire ag'ebyobuwangwa agabalukawo enkya n'eggulu, bikolwa ebyo ebirabika deni n'okuba ndaga bizibu ki ebyandibanga biri emabega w'ebyo ebibalukawo. Ekyokulabika ku mulundi guno twayogedde ku bunyiivu bw'omusambwa ogumanyiddwa nga lubigi gwa gyeyo enjala ne gugoba abeesenza mu kifo ekyo, nga tukugeraageranya ku bunyiivu bw'emisambu ebirala gyonna egize ginyiiga nga Katonga, nga Mayanja n'ebifo ebirala ebyobuwangwa ebikeera ku makya ebiwaguza abantu ne bafa balufiiramu. Era bwayolese ku lubigi kiki ekitaakolebwa bereberye ekyennono ekirina okukolebwa okutereeza ekifo ekyo. Mulaba n'ennyanja yeddiza biiki nyingi eziri zonna zaasaanyeewo ng'ennyanja ezzeeyo okunoonya gye yayitira. Era ne ku muko guno we tutadde buvo bw'omwana w'omuntu nsibukoye ddala kituufu twava mu nkerettanyi kiki ekiraga so muntu nsolo w'olubereberye naye tumutadde awo. Ogw'omunaana we tutadde tukwata ku bantu be mubadde mulaba wano mu byambalo ebifaanagana bayita bakabona b'enzikiriza eggwanga. Kati ku muko gw'ekkumi wagenda baweera amawulire g'obuwangwa nga ku mulundi guno twawandiise ku kimotoka ekyabadde Namugongo ne tubalaga obumu ku bulombolombo bwakoleddwa ku kimotoka ekyo okutuuka okijjawo. Abasasi baffe babadde beetololera nnyo okuwoba obulombolombo bwokka obwakoleddwa nga bwa nnono, era ebimu ku byakoleddwa byonna biwandiikiddwako olupapula luno. Kati ku muko guno gwa 10 ogw'omwenda kuliko lwaki wandisamidde ebikwata ku nsamira y'omwana w'omuddugavu. Abasajja bannakiko abasamize tubatadde wano, bajjajja b'abaana, abalubaale bonna bagenda kubeera. Ku muko gwe 11 wagenda wewali omuntu okwezuula watutaddewo bwa mwoyo, engeri emyoyo gye gitambulamu n'ebikolwa byagyo era bagiyita batya
byonna gigenda kubeerawo. Kati ku mulundi guno twawandiise kuba mweya netuteekawo omuko gwakatwejjukanyi ogwo gwakujjukiza abantu biki ebyakolebwanga edda mu nnono mu bujjajja. Ku muko ogwa 14 tuleese amawulire netukulaga omukyala eyafaako okumala obudde obuwanvu gaddamu okukunyumiza byeyalaba mu nsi y'abafu. Tukulaze embaga zetuze tukola katusibe bbona mwezi limwe, ate tukulaze n'emikolo egy'enjawulo ng'ekitongole kijja kikola bibiri wakati w'omuko gwa 12, 13, 14 kuliko bifaananyi byokka. Kati mwenna abali wano ebifaananyi byammwe mwebiri. Ku muko gwa 19 twalaze ebimu ku bintu byoteekeddwa okumanya naye nga nabyo bya nnono. Kinga ku lundi guno twogedde ku musawo eyalagula enfa ya Nnaabakyala wa Bungereza n'alagula ne COVID, alaze ekiri mu Buganda kati nakiki ekijja. Ku muko tulaze ebikwata ku nsozi nga ku mulundi guno twawandiise ku lusozi Kagu n'ebyafaayo byawo. Waliwo ebyafaayo bya Walusi kiri ku mulamba gwa byafaayo gwa 14 Walusi yenna luno n'ebintu ebirala byonna tubiwandiiseemu. Emiko ebirala giriko amawulire kati wano ku muko gwa 22 nga tugenda tunaatera okunzika twawandiise omwana owa Ssaabakabona eyazaaliddwa eggulu naye mwali n'ebifaananyi bye. Twogedde ku musuubuzi emisambo gwe gyawa ebisawo bya ssente, omusuubuzi omusamize emisambo gye gwawa ebisawo bya ssente. Tukulaze nti okusamira si kubi, gwosamira oba bulungi era ogaggawa oba n'emirembe. Tulaga abantu betukansidde abavudde mu madiini ag'enjawulo g'omuko mulamba. So ebyo byebitonotono nensobola okukoonako ebiri mu lupapula. Kale ndowooza nti bwetulinnya ekigere si wabi okwongerayo obwamwoyo bw'omwana w'omuddugavu. Nze ne ttiimu ffe twakoze omulimu guno era njagala ttiimu yange ejje wano. Mukulu Bwera musajja muwandiisi nnyo, mwami omulala ali Kampala, empapula endala zijja ategeka ate nezigenda okujja ziddako. N'abaluteekateeka tulina ttiimu esukka mu bantu 12 n'abaami bano abali ku kamera batuyambyengako nnyo mu bifaananyi era ebifaananyi byonna byetukozesa babituwa. Ffe bateesiteesi b'olupapula luno lwaffe ffe tulweteekerateekera tiriyo. Kale n'olwekyo mbasaba muluwagire ate mutubone ku ssente kubanga ekigambo okuwandiika si kyangu abaali bawandiiseeko ate nga ddala wandiika lulimi Luganda kitwalira obudde wetegereza buli nsonga. Ekirala mwenna abalina ebyetaaga okuwandiikako mutukubire oba mubireete oba mujje mutwebuuzeeko. Tusuubira okwongera ku ttiimu yaffe ey'abawandiisi ab'enjawulo kubanga we bali tukyabasunsulamu era tugezaako. Kale njagala kusaba mwenna abakkiriza ne bajjajja b'abaana mwanirize omugole waffe ono. Tugenda kulonkinga olupapula luno kati.
musooke mukube engalo za Ssaabalambi. Bassebo ne banyabo tuzongeremu. Kati omugenyi waffe omukulu agenda kukola ekinyusi ekyokutongoza. Ebyo ebigambo bye babadde basoma yalukutte mu ngalo. Obwedda ali mu nju titumutongozesa byatamaze kuyitamu. Mutegedde obwedda ali mu kusoma Ssaabalambi olagawo. Tovaawo wano nze nze kuyambako ssebo. Tovaawo nze nze kuyambako. Bassebo ne banyabo omugenyi waffe omukulu kubanga amawulire ojja gawandiika ng'ogawandiika ate gagende gakwata gakume mu bantu omuliro. Okitegedde amawulire galina okuba security. Mawulire security oyinza okumuyisa amawulire amafu. Mukitegedde bulungi. Kakati omukulu agenda kusituka ajje olupapula alulina n'endala tuzirina mu bungi bwazo ye olulwa lukutte bwati mu kutongoza ye yamanyi. Kakati gweoligamba nti twalonda Captain Emma okuva mu ofisi gye yabanyonyodde teeka wali mu ntebe yange. Sooka olete wonna kyenjagala okulaga Captain Sumulula ensawo eyo. Bagiyita kyafa kiina kintu kyalina ensawo yakyo. Sooka osumulule bulungi. Kati Sumulula eri munda. Nina kyenjagala okulaga Captain kiikyo. Tokiraba? Leka. Bamuyita spiritual anoracles. Bampandiikako dde ebyafaayo byange byonna kitabo kiramba kiikyo. Ani naleeta nti ebyafaayo nvaawa banzaalawa kikyenkoze kiikyo kitundibwa mu library za Uganda zonna ebikoleddwa. Kati njagala kukulaga nti tuli bawandiisi naye akadde ke tulina ke kaki katono olwaleero. Naye njagadde nzijukidde bujukizi nenga nina ekitabo ekyampandiikibwako. Leka ndeete Captain nyongere okumukola ki okumulaga nzaani nti ebintu bino titubikoze. Luba oli mbuzi nnume kuutaanya n'ofa omuzimu ne gudda ne gutandika kwogera pamba yawalaka nga bamulima ku bire. Tigukyasobola na kwogera bwe gwalagulanga. Eddagala muliteeke mu bitabo. Obudde bw'okuloota tewakyali. Mukitegedde ebyafaayo mu biwandiike. Omusajja ngoyo aleke kumenya kati ekitabo ekyo kiri ku website yaffe. Ffe tusinga okubeera ne website ennungi mu Afirika. Mu Afirika yonna tugobererwa abantu 7,600 buli lunaku. Naye abantu tebabimanyi kubanga temusoma. Naye ffe tubikolera mmwe. Tubikolera bali abali ku university abali mu mawanga gali kubanga mmwe ng'oyagala okutawanya omuddugavu kwata ekiwandiiko tebasoma. Mutegedde bulungi. Kakati ate ekyo gye kiri mu Luganda ne mu Luzungu. Kakati twagala okuleeta omugenyi waffe atongoze. Bw'amala okutongoza tugule. Si ewaawo kati omugenyi asituka era ekyandese wano kuyita mugenyi yewaawo. Saba Kabona neyanziza akakisa kano akampeereddwa akawungeezi ka leero. Bakabona mwenna abali wano n'abakulembeze abalala bonna. Katono nnyo bangambye tudde wali mbu kamera zitukwate bulungi. Ati baba kuwa direct ati nze mba tulungi okugenda mukulu. Ndabe bulungi. Saba Kabona neyanziza akakisa kano akampeereddwa akawungeezi ka leero. Eri mwenna abakulembeze bakabona mwenna bannanga olupapula olunkwasibwa mu ngalo luyitibwa nnono. Era nfunye akaseera ne nduyitamu okuva ku muko. Era olupapula luno ekinsanyusizaamu we wali obuvo bwaffe ku muko ogw'omusanvu. Ndi musanyufu nnyo kuba naye mbadde seemanyi, naye bwe nsomyewo ndabira ddala nga bye tubadde tumanyi si bye bituufu. Era omuwandiisi nkwebaza ne ttiimu yo yonna nga nkusaba mu lupapula luno
nga lutongoze olunaku olwaleero bw'obanga ofunye akadde okulwagasa ennyo abantu emiko gino egisembayo ogigabira abavubuka mu by'emipiira n'emizannyo. Kuba buli analaba nga olupapula nasooka dukebera mabega batereddeko ku maaniyo gyeziri. So omuwandiisi nsaba emiko ebiri egisembayo ogigabira abavubuka tulabirengako emipiira abatasobola kugenda mipiira gye bwegizanyibwa. Mpozi n'ekirala wakati mu ddwo naffe aba security tukusaba otugattirewo naffe tuyitengaawo, tusaba naffe otuweewo tuyitirengawo awamu n'abaana abato nabo bafunirewo peegi eraabwe n'abalimi abalima ebyennono ebya bizinensi nabo beerange bamanyuko ebava. Saba kabona mu kitiibwa kyo musaba osiime bakabona babonna olupapula lukkirizibwe lugulibwe era lutambuzibwe era lutuuke buli wamu. Nga nange wendukutte mu ngalo saategedde bbeeyi yaalwo naye nze nga nze kandugule omutwalo tutwalire bakama bange baluyitemu era luweebwe omukisa nga muluwadde omukisa neyanze omugenyi mumukubire engalo, omugenyi mumukubire ki? Kubanga kati kino ne mu programu nga tumuwandikira nga tumuyita sitwakola ki? Tetwakimutegeeza naye bwazze wano nakola abantu bakwate, abantu bakwatire eddala papula ziri muno nkumu mukwate mukwatire eddala tutongoze mukwatire eddala owendiga naye muwi muwe naye akwate naawe kwata kabona ye mukwate bulungi musembeze emmanga abantu bonna bakwate jajja sembera jajja lutalo mukwate mutongoze olupapula mugenyi amaze olukola ki? Olutongoza lugenda kufuluma buli lwa mukaaga abuuzize ebbeeyi tugenda kuba tulutunda nno nusu 2,000 si nnyingi kubanga olupapula luno olwaleero okulufulumya ku nasa buli peegi tufulumiza peegi 3,000 pepe 3,000 buli lupapula batugyeko 3,000 kubanga tulukubira mugundi ande ebintu by'oluzungu eri gye tukubirawa mu monita tukubira mu monita naye kati monita tekola lwakutaano eggalawo lwakuna ku lwokutaano tekola ne ku lwomukaaga kati tulututte ne tulukubira ku nasa kuba tubadde twagala balulonkinga ate mugende nalwo kyova olaba nti nokerewa lukoleze eki lukereye naye buli kopi bagikubidde 3,000 naye tugenda lutunda 2,000 ng'ate lutuuka gye mukola ki gye muli. Olupapula olwo mu monita balukubira nusu 1,200 ze balukubira 1,000 kakati buli omu wakutte gwogenda tubulira kopi meka mu butabiriza bwotwala meka era nsaba omugenyi waffe ye tugenda mumuta atuule kubanga amaze okutongoza mumuwe entebe atuule ate afande Emma ekitabo ekyo nakyo kibawadde munsomeko musobole okumanya nkola biki. Kyawandiikibwa musajja mukulu Kigunduluwowa kyetwatongoza ku matikira ge nga mpeze emyaka 7 obukulembeze mbumazeemu emyaka 7 obwa Ssaabakabona nalondebwa amawanga 52 byonna mwebiri omwo n'amatikira gange timulimu nnyo bigambo. Nawandiika ku bantu abawasa abakazi abaki abangi nawasako abakazi 7 era nenzaala abaana 18 nembulya bakabona bano ekibi ekiri mu kuwasira bootulaba wano tuwasa omukazi ogwo ekyo kyali kunze nembulira kizibu ky'abantu mu kuzaalazaala abaana abangi mwebiri omwo
nabeerawo ntya nagwa ntya eddalu bansiba batya emiguwa nabeerawo ntya nalagula ntya obusirusiru obuli mbasamize okwebaka ku balwadde byonna mwebiri kuba byonna mbimanyi kakati nze ndi mulokola ayogera kyenakola ki kyenayitamu bano abakazi abajja ne batugamba nakuloose munange jjajja nakuloose kakati nga nze nkulaba bonna nabawandiikako kubanga okwasa abakazi abangi ebyo byonna byalimu kati bano mbalabula abavubuka abatowaza omukazi omu muzaala abaana ab'ekigero ate basome era ssebo abantu bano bonna nga bobalaba oyo alina abaana be bakatikkira diguri 6 oli atikkidde oli abaana be bonna bamala ku yunivasite abantu bano ono jjajja buyondo bali ku yunivasite 6 abaana bonna basoma abantu bano baweerera kyetuva tulina kiggundu omuyivu ebyo byonna saabibabuulidde ku luli mu kitabo ekyo mwebiri bassebo ne bannyabo musomese abaki abaana bayongere okusoma kale nno bassebo abagenyeka batuule fetulabe bwe mugula osaba busabi kazindaalo noyogera kopi zotwala noyogera zonna weeziri gweyogera bwogezi nti genda kutwala kopi bweziti njagala sente bweziti gano gazze kutongoza kopi zonna weeziri